Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Ono gw'owuliriza ye muganda we Sechito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Quran okugiza mu Uganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Obiye Senior Secondary School erisangibwa Mityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino, wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera, era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772947598 oba 0772379364 oba 0702379364 oba oyinza okunoonya okumanya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abaleka nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. الله ngamba zotulaga الحروف المقطعة enyukuta ensirifu zetwala bedda nti Allah yamanye ekyama ekizirimu mu kuzisirisa. Allah ayongera nga atugamba nti agoge mateeka gojja okusoma mu kitabo muno oba ge wasomye edda agali mu kitabo eky'olwatu ekinyonyola ensonga ne kibeera nga kigiggusa ng'eri mu kasana. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba la'allaka oboolyawo gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bakhi'un nafsaka oyinza okusula obulamu bwo mu kuzikirira nga weeraliikirira oli mu nnyiike alla yakunu mu'minin olw'okubeera abantu baganye okubeera abakkiriza oyagala babeere abakkiriza ate baganye okukkiriza byoleese ate babyogerera amafuukule baliyita eddogo baziyita ennyimba babiyita ebintu byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatakkiririzaamu nti byebyo naye ggwe olabika ng'ojjudde ennyiike eneetera n'okubeera ng'ezikiriza omwoyo gwo olw'obujeemu bwe balaze ne bagaana okukkiriza byozze nabyo. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن شاء singa tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala agambye nunazzilu alayhim min as-samaa'i aya tusobola okussa okuva mu bbangaawo ekyamagero ne kibeera nga bajja kukkiriza lwampaka gamba ng'okubassaako olusozi waggulu ne tubagamba nti mukkirize lwampaka singa tukyagala twalibadde tukikola. fadallat a'naaquhum ne zibeera ensingo zaabwe nga zisiibye laha khadi'in eri ekyamagero ekyo kye tuba tubaleetedde nga kyakubakwasa bigambo lwampaka ne bakeesa enkyolwa kyamagero ekyo oba ekizibu ekyo kye tuba tubatuuzizzaako nga bagonvu eri amateeka gaffe era bagonvu olw'ekyo kye baba balabye Allah subhanahu wa ta'ala kyaba baleetedde ng'ekibonerezo. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر tewali kijja gye bali nga kibabuulirira mu Qur'ani muno min arrahmani nga kiveeri Allah omusaasizo yalina okusaasira okubona kuno ku nsi ng'okusaasira kwe kubona oyo amujeemera n'oyo amukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tewali kye tubaleetera mu Qur'ani muno nga kizza okubabuulirira nga kiveeri Allah omusaasizi muhdathin ne kiba nga kipya mu ntegeera yaabwe ng'okubagamba nti Allah ali omu ng'ate bo bamanyi nti abasinzibwa bangi
illa okujjako kanu anhu mu'ridin babeera ku ekyo ky'obaleetedde ekivudde eri Allah nga bakisuula muguluka era nga tebakikkiriza. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا balimbisa dda okuva edda abantu abalinga abo. فسيأتيهم أنباء gajja kubajjira amawulire ma kanu bihi yastahzi'un agakwatagana n'ekyo bulijjo kye bajeregera kye bajeeja bagalinde amawulire ag'okuzikirira gajja kubatuukako ku ebyo bye bajerega nga bigambo bya Allah. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا abantu abo tebalaba ila al-ardi eryenseeno kam ambatina fiha min kulli zawjin karim bimeka byetumeza muno mu nsi yaabwe mu ttaka lyabwe buli kika kya kimere ekirungi ekyekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebasobola kutunuulira bimere ebyo byetumeza nga bingi nnyo nga birina kkala ez'enjawulo yadde nga binywa amazzi ge gamu ng'era biri ku ttaka lyerimu ne bibeera nga birina empooma ez'enjawulo nga yadde biri ku ttaka lyerimu era binywa amazzi ge gamu tebasobola kutunuulira bintu ebyo ne bajjamu ekyokuyiga. inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin. inna mazima ddala fi dhalika la aya mu ekyo kye tubabuulidde mulimu ekyamagero n'akabonero akayinza okutuusa okumanya obuyinza bwa Allah n'obukulu bwe. wama kana aktharuhum mu'minin naye tebaali abasinga obungi ne bw'onoobabuulirira ne bw'onoobajjukiza ne bw'onoobasomesa okuva edda abasinga obungi tebaabeeranga baakukkiriza ebivudde eri Allah. wa inna rabbaka lahuwa al-azizu ar-rahim. wa inna rabbaka mazima Allah subhanahu wa ta'ala lahuwa al-azizu yewamanya atawangulwa ar-rahim omusaasizi. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi eri ebitonde bye bimujeemera naye ate n'abissaako okusaasira kwe. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekisa kingi nnyo eri ebitonde bye. wa idh naada rabbuka Musa an i'ti al-qawma adh-dhalimin. wa idh jjukira ekiseera naada bwe yakoowula rabbuka Musa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayise nabbi we Musa n'amugamba atya an'iti al-qawma adh-dhalimin tukutumye genda eri abantu abalyazaamaanya obeere ng'obatuusaako amateeka gaffe. qawma fir'auna ala yattaqun. qawma fir'auna abantu ba firaawo ala yattaqun oboolyawo bayinza okufunamu akati Allah subhanahu wa ta'ala singa onooba obajjukiza amateeka ga Allah. qala rabbi inni akhaafu an yukadhibun. qala n'abagamba rabbi inni akhaafu qala Musa yagamba rabbi katonda wange ontumye wa firaawo n'abantu be inni mazima nze akhaafu nyina okutya ayukadhibun nti abantu abo bajja kunnimbisa bye nnaaba mbagambye bajja kunnimbisa bagambe nti ngiya biyiye tebivudde eri Allah. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري ate ekifuba kyange kijja kufuna okufunda walirwa kubanga yalinga Musa alayhi salaamu muntu anyiiga mangu olw'okubeera nti yayinanga okunanaagira ku lulimi lwe. Abagamba nti nyinza okufuna obunyigo nyinza okufuna akanyigo mu kifuba kyange nga baganya okunzikiriza. wala yantaliqu lisaani n'olulimi lwange ne lugaana okwogera obulungi. fa arsil ila Harun nkusaba otume eri Harun omugambe tubeere nga tuyambagana mu mulimu ogwo kubanga yansinga okunnyonnyola obulungi atalina kizibu ku lulimi lwe nga nze singa binaaba byesibye abeere ng'ayingirawo alambulula ensonga yange ebeere ng'etegerekeka. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب ate abantu abo mbayinako ezzambi nabasobya فأخاف أن يقتلون ekyokubiri ntya bayinza okunzita singa baba banguddeko nga nze kennyini nkomyewo gye bali ku luli nabasobya nenzita omuntu enenninya gy'oli n'onsonyiwa nembadduka naye ntya bayinza okubeera nga bayinza okunneesasuza singa mba nkomyewo gye bali nga bwontumyeyo. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال الله mugamba kalla nedda totya tebajja kubeera nga bakutta. fadhhaba mwe mugende ne muganda wo Harun bi ayatina mutwale ebyamagero byaffe n'amateeka gaffe
inna mazima ddala ffe ma'akum mustami'un tuli wamu nammwe tuwuliriza ebinaaba bigenda mu maaso nga bwe binaaba bitambula. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون مجندير فراو فقولا ممجامب منبرري إنا مزم في رسول رب العالمين تلي أبتمي أبفدي الله سبحانه وتعالى أن ياتتم يوم لزوي بتون دبيونا أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل تكسب فراو وتوي أبا إسرائيلي baba bani Israili batuwe tugende nabo mu nsi y'Eshami bave mu kubeera nga babonerezebwa era nga bafugwa wano obuddu n'obumbula nga bw'obayisa mu ngeri etali nnungi. Qala alam nurabbika fiina walidan wa labista fiina min umrika sinin. Qala n'agamba alam nurabbika fiina walidan, mwana gwe Musa tewakulira mu ffe ne tukulera ng'okyali kabbebi, tojjukira bwe twakulera ng'oli bebi ne tukukuza bulungi. Walabista fiina min umrika sinin, n'owangaalira mu ffe ebbanga ly'obuwangaazi bwo eritaali ttono eriruubirira emyaka 30, n'obeera ng'owangadde muno mu ffe ng'obubuse ate nga wakulira waffe n'abantu ne batukokazaako nti oli mwana wa Firawuna. Wafa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Wafa'alta fa'lataka allati fa'alta, jukira bwe wakola ekikolwa ky'ekyokutta omuntu ekyo kye wakola n'odduka. Wa anta min al-kafirin, nga tukakasiza ddala nti oli bantu abajeemu bakiwaji bannamaddala kulw'okubanga obadde nga onoonyezebwa ate kati essaawa yino yeemu bw'okomyewo ng'otugamba nti oli mubaka wa Allah. Qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin. Qala Musa yagamba fa'altuha, kituufu ekikolwa ekyo nakikola, idhan n'olw'ensonga eyo wa ana min ad-dallin, nali mubuze era neneenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala era nansonyiwa ku ekyo kye nakola nakimanya ne nkyenenya Allah subhanahu wa ta'ala nansonyiwa. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman waja'alani min al-mursalin. Fafarartu minkum, era nabadduka nga mmaze okukola ekikolwa ekyo. Lamma khiftukum, bwe nali mmaze okufuna okutya okuva gye muli timuyinza okuntuusaako obulabe. Fawahaba li rabbi hukman, gye nalaga eyo Allah n'angabira okubeera nti ampadde okulamula okwannamaddala n'amagezi agawula wakati w'ekirungi n'ekibi. Waja'alani min al-mursalin, era n'anfuula omu ku batume be abalungi era antumye gye muli. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي, kale ekyo ekyengero ekyokunkuza otandise n'okubeera nti okinnangira alayya an abbadta bani Israil, otandise okukinnangira era oyimirire ku ekyo obeere ng'ozinya endubaala abaana ba Isirayiri, obeere ng'obabonereza olw'okuba wankuza toyagala gambwako, nedda nja kugambako nga Allah bwantumye, si lwakubeera nti nno wankuza oba wandera okuva mu buto bwange. Qala Fir'aunu wama rabbul alamin. Qala Fir'aunu, Fir'awu yagamba wama rabbul alamin, yo yaliwa bw'otuleetedde eyayitibwa rabbul alamin, omulezi w'ebitonde, ng'ate okimanyi bulungi nti nze Katonda w'ensi eno. Aliwa Katonda oyo gw'ogamba omulezi w'ebitonde gwe Musa gw'oleese. Qala rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin. Qala n'amugamba rabbus samawati wal ardi, Musa yagamba Fir'awu nti Katonda gwe nkugamba okusinza y'oyo nannyini eggulu n'ensi yabiteekawo, wama baynahuma, n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi, in kuntum muqinin, bwe munaabeera ab'okukkiriza, oyo ye mutuufu w'okukkiriza era ye mutuufu w'okusinza, so si kintu kirala nga gwe bwe weeyita nti oli Katonda, nedda. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala n'agamba liman hawlahu, nga Fir'awu addamu ng'agamba abo abaali bamwetoolodde mabbali ng'amaze okuwulira ebigambo bya Musa, ala tastami'un, abange temuwulira ebigambo by'omuvubuka ono byayogera ebitali mukanigguusa.
mubiwulira. qala rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin. Qala n'agamba rabbukum katonda wammwe oyo gwe mbagamba ow'okusinza yadde nga bwe mugamba nti byenjogera bye muwulira tebiriimu kaniguusa, nyongera okubakakasa nti katonda wammwe era omulezi wammwe oyo asaanidde okusinzibwa. Wa rabbu abaikum alawwalin, ye mulezi era ye nannyini bakitammwe bajjajjammwe abaakulembera nga temunnaba kubeerawo, ye yabatonda era ye mulezi waabwe nammwe kennyini. qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Qala Firawuna ddamu n'agamba ng'ayogera nga agamba abo abamuli emabbali abakungu be, inna mazima ddala rasulakum omutume wammwe ono gwe babaleetedde Musa alladhi ursila ilaykum atumiddwa gye muli mmwe lamajnunun musajja mulalu ddala nga bwe mumuwulira bw'ayogera. Akimanyi bulungi nti mu nsi muno katonda ali omu yenze nzeka, ate kaakati wuno atandise okubasomesa ebintu eby'ekiralo nti eriyo rabbul alamin omulezi w'ebitonde. qala rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun. Qala Musa yaddamu n'agamba nga bali mu kuwanyisiganya ebigambo nga n'abantu ebabbali babawuliriza, nga ye Musa asimba nsonga zokka ez'entuufu ezirabika nga zikoona ku mutima gwa Firaawo nga ziteekawo okubeera nti ze mwanika nga azaanika obulimba bwe. Qala n'agamba rabbul mashriqi wal maghribi, katonda gwe nkugamba okusinza yo yasinzibwa mashariki ne magharibi era ye nannyini kutonda buvanjuba na bugwanjuba. Wama bainahuma ye nannyini kufuga ebiri awo wakati wa buvanjuba ne bugwanjuba. In kuntum ta'qilun, bwe mubeera nga mulimu akategeera nammwe mwali kitegedde nti omuntu ono asinzibwa mmwe Firaawo gwe musinza si yafuga mashariki si yafuga magharibi era si yafuga ebiri wakati wa mashariki ne magharibi. Bwe mubaamu amagezi mutegeere nti katonda yafuga mashariki ne magharibi n'ebiri wakati awo. qala la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min almasjunin. Qala Allah agamba nti abasajja abo baagamba, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Firaawo bwe yaddamu n'agamba la in ittakhadhta ilahan ghayri, singa onoogezaako okuteekawo katonda atali nze n'omusomesa abantu, la aj'alannaka min almasjunina, nja kuteeka mu bantu abagenda okusibwa mu kkomera era weerinda obudde bwonna ogenda eruzira ku meere, kubanga oleese enzikiriza eyawukana n'abantu gye babadde bategeera obulungi nti nze katonda waabwe. qala awalaw ji'tuka bishay'in mubin. Qala agamba awalaw ji'tuka, ne bwankubadde nga mbadde nkuleetedde. Musa yagamba Firaawo bishay'in, ekintu mubiini ekiragira ddala mu lwatu nti Allah yantumye era ononteeka eruzira nonsiba mu kkomera. qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Qala amugamba fa'ti bihi, kale leetayo ekintu ekiraga nti ddala Allah yakutumye ekyenkukunala n'omuntu owa bulijjo kyasobola okulabirako nga kyamagero ekiraga nti ovudde eri Allah in kunta min as-sadiqin, bw'obanga ddala oyogera mazima. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه, yateeka omuggo gwe ku ttaka Musa alayhi salam. فإذا هي bagenda okulaba ng'ogubadde omuggo gufuuse thu'baan, omusota mubiini ogwannama ddala ogutaliiko kabuuza, nga musota gwa ddala era musota gwa ye ng'abantu bonna bagwegesa amaaso. Omuggo ogubadde omuggo gufuuse omusota ogwannama ddala ogutaliimu kubuusabuusa. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Wanaza yadahu, yasoolayo omukono gwe. Faidha hiya, gwagenda okwesangibwa nga bagutunuulidde abantu ng'amaze okugusoolayo mu kifuba kye wano we yali Allah amugambye nti ojja guyingizanga wano w'osibira amapeesa bw'oli gujjangayo nga gwakaayakana. Bagenda okujjayo ne bagusanga bayidhaa'un, nga gwakaayakana mweru nnyo linnaadhiriini, era abalina amaaso abaalaba era baagulabira ddala ne bagulabanga mukono ogufuuse ekitangaala ekyannama ddala. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Qaala Firaawo n'agamba lilmala'i hawlahu, eri abakungu abaali bamutudde mu mabbali nga bawuliriza ebigenda mu maaso wakati wa Firawuna ne wakati wa Musa,
inna hadha la sahirun mazmun gwembabuulira gwe mulabira ddala onaakoze ebintu ebyo tabikoze ku lulwe wabula mulogo alimun ate mumanyi nnyo mu byeddogo yagenda wala mukenkufu يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون yuridu an yukhrijakum ayagala okubeera nti abafulumya min ardikum mu nsi yammwe n'abeere ng'abajjamu bisihirihi nga yeeyambisa eddogo lye lino famaatha ta'muruun mumbuulire ki kye muyinza okumpa ku magezi kye tuyinza okumukolera abasaba abantu be babeere nga bamulagira kibayinza okubeera ng'akolera omuntu ng'oyo ayagala okubajja mu nsi yaabwe abeere ng'ajeddiza abeere nga yeefudde omukulu mu nsi eyo قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين qaalu abakungu baamugamba ne bamuddamu abaali bawuliriza byonna ebyali wakati awo arje mugira omussa akasiiso ogira omulindirizaako wa akhaahu ne muganda we Haruuna bagira babeerako emabbali tumale okukola puroguramu yaffe nga bwe tunajja okubaŋŋanga wab'ath fil madaini mu kaseera awo ng'okyabasizza akasiiso osindike mu bibuga ebyenjawulo abantu abagenda okutunoonyeza abalogo ab'amaanyi hashirin babatukuŋŋaanyize babaleete bajje bavuganye n'ono mu ddogo lye insha allah mungu baanaaba ayagadde tunaalaba anaasinga ya'tuuka bikulli sahhaarin aliim Allah agamba nti abasajja bagenda mu maaso ne bamugamba nti ng'okyamutadde ebbali ate ng'osindisa abantu mu bibuga ebyenjawulo bagende bajjeyo abalogo babakuŋŋaanya ab'enjawulo yatuuka bajja kuleetera bikulli sahaarin buli mulogo omukugu ennyo aliimun kakensa mu byeddogo bajja kumukuleetera era abantu bamanyiddwa abalogo mu kitundu kyaffe sindika mu buli kibuga bakuleetereyo omulogo ow'amaanyi bajja kubaleeta babeere nga bavuganya n'eddogo ly'omusajja oyo oluvannyuma lwonna tujja kumuwangula era naye ajja kuswala mu maaso g'abangi فجمع السحرة لميقات يوم معلوم fajumia asaharatu bakuŋŋaanya abalogo nga pulaani bwe yaweebwa firaawo abantu be baagimuwa yakuŋŋaanya abalogo limiqaati mu bukati oba mu budde yawumin maalumin ku lunaku olwali lumanyiddwa obulungi lwe bakkaanyaako olunaku baalukkaanyaganyaako nti olunaku lwa ziino olunaku lw'okwewunda olunaku abantu lwe babeera nga batudde waka lwe lujja okubaako enkuuka ku sayidi ya firaawo ne ku sayidi ya Musa ne Haruuna buli omu ayanjule amaanyi g'eddogo lye balabeere nga bajja waani ani asinga munne waqiila linnaasi hal antum mujtami'uun waqiila linnaasi ne batandika okuyisa ebirango nga bagamba abantu nga bagenda batambula mu buli ttawuni nga bayisa ebirango nga bagamba abantu hal antum mujtami'uun abantu mwenna muli tayaali muli redde okubeera nga mugenda okuŋŋaana okugenda okulaba enkuuka eri wakati wa Musa ne Haruuna n'abalogo ba Firaawo abantu baali ku lunaku olwo tebagenda kukola lunaku lwa kuwummula ng'abantu bali tayaali okubeera nga bajja kuŋŋaana la'allana nattabi'u as-saharata in kaanuu humul ghaalibiin abalogo bwe baamala okuŋŋaana beekolamu omulimu ne beegeyaamu ne bajja n'ekiteeso eri mukama waabwe Firaawo abayise ne bamugamba nti Firaawo oyo ng'abalogo bamaze okubeera nga beekuŋŋaanya la'allana nattabi'u as-sahara baagambanga abantu ba Firaawo baagambanga abantu bonna nti tugenda olwaleero okulaba ki ekigenda okubeera nga kiwangula maanyi ga Firaawo n'abalogo be oba Musa n'abalogo be naye singa Musa y'anaaba awangudde gwe tujja okugoberera ate singa Firaawo y'anaaba awangudde y'anaagobererwa ne bagamba nti abantu be baakuŋŋaana bwe baalinga babayita okubeera nga bakuŋŋaana nga bagamba la'allana nattabi'u as-saharata oboolyawo tuyinza okugoberera abalogo in kaanu humul ghaalibiin bwe banaabanga be bawangudde Musa anaawangula gwe tujja okugoberera babeera nga Musa yawangudde yajja okugobererwa bwe tubeera nga tubawa abalogo be bawangudde be bajja okugobererwa فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة abalogo be baamala okujja ne beekolamu omulimu ne beegeya
qalu li firauna ne bagamba firawo nga bamaze okubeera nga bakuŋŋaanye beegeyezzaamu bazze n'endowooza yaabwe eri mukama waabwe firawo ne bamugamba a inna lana la ajran firawo oli mweteefuteefu okutusasula in kunna nahnu lghalibin bwe tunaabanga ffe tutuuse ku buwanguzi. qala naam wa innakum idhan lamina almuqarrabin. qaala firawo n'abagamba ekyokubasasula naam nja kukikola sikinnimbu buzibu n'akamu n'akeddagala. wa innakum idhan era mazima ddala mbakakasa nti singa kinaaba bwe kityo nga mmwe muwangudde lamina almuqarrabin mugenda kubeera abantu b'engenda okusembeza wano ku mwanjo mbawaagafaagane n'okusinga abantu abalala abatalina kye bankolera. qala lahum musa alqu ma antum mulqun. qaala n'agamba qaala lahum musa n'abagamba nga bamaze okusuubizibwa okubeera nga bagenda okuweebwa ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu gavumenti ya firaawo. essaawa yatuuka ne bagenda mu lugya, essaawa yatuuka ne bagenda mu kisaawe ng'ensi yonna ebeegesa amaaso. qaala lahum musa n'abagamba alqu muteekeewo bye mwaleese okubeera nga mubiraga abantu ma antum mulquuna ebyo bye mukakasa nti bye mwaleese okubeera nga mubiraga abantu nti lyeddogo nga nze sinnaba kubeerako kyenkola. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم باسولا wansi emiguwa gyabwe baleeta emiguwa egyo nga bagenda n'emiggo olw'okubeera baabagamba nti Musa alayhi salaamu alina omuggo gufuuka omusota, nabo ne baleeta emiguwa ne baleeta n'emiggo gyabwe. فألقوا حبالهم باتيكا wansi mu kisaawe emiguwa gyabwe wa isiyahum ne bateekawo n'emiggo gyabwe gye bajja nagyo. waqaalu ne boogera ekigambo kino nga bamaze okujanjuluza gyonna giryawo buli muntu ajeegesa amaaso biizzati firawuna ku lw'ekitiibwa kya firaawo kyalina mu nsi muno nga Katonda. inna mazima ffe la nahnu lghalibun ffe tugenda okutuuka ku buwanguzi okusinga Musa. ne bateekawo bye baateekawo ne beeviirawo ne boogera nti ku lw'ekitiibwa n'obugulumivu firaawo bw'alina ffe tugenda okuwangula. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه ne Musa n'ateekawo omuggo gwe فإذا هي bagenda okulaba ng'omuggo gwe gufuuse omusota talqafu ma yafikun kutandisa okusontera byonna bye babadde bapangapanga eddogo lyabwe lye babadde bateeseewo ery'obulimba. Allah subhanahu wa ta'ala yafuula omuggo gwa Musa omusota omunene ne gumira obuntu obwo bwonna bwe baali batadde mu luggya nga babulaga abantu ne babeera ng'omusota gukyabuuza nti waliwo akasigaddewo, ensi yonna ng'ebeegesa amaaso ne baswala. فألقي السحرة ساجدين abalogo bagwa wansi bonna ne bavuunama olw'ekitiibwa kyekyo Musa kye yabalaga, era nabo nga bakakasizza nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiri mu maanyi ge so si ddogo budogo nga bo babadde bapangapanga. qaalu era abalogo bagamba amanna bi rabbil alamin, okuva na leero ffe tukkiriza Allah omulezi w'ebitonde. Musa gwazze okusomesa Firaawo n'abantu be, ffe tumukkiriza mu butuufu omusajja oyo nabbi ava eri Allah. Rabbi Musa wa Harun, tukkiriza Katonda wa Musa ne Harun. Ffe tetukyaddayo kubeera nga tugoberera Firaawo. Jjukira obungi bw'abantu bwe baalimu nga bali mu kisaawe ng'ekyennamboole nga Musa alayhi salaamu obudde obwo ye yali omukkiriza ne Harun ng'abantu bonna abakuŋŋaanye ku nkuuka egenda okubeerawo, oba yaliwo obudde obwo bonna nga baali ku sayidi ya Firaawuni, nga Firaawo asuubizza abantu okubawa ebitiibwa eby'amaanyi n'okubasembeza mu kabineeti ye, naye olwaleero sente ze yateekamu mu kubakuŋŋaanya zaamusala, n'ebyo bye yabasuubiza byamusala, ate kati beekyusizza ne bagamba nti ffe tukkiriza Katonda wa Musa ne Harun. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال نابا غامبا فراو ng'amaze okulaba abantu bakkiriza
abalugo bonna be yali asuubizza eby'obugagga babirese ne babeera nga bagoberera omusajja Musa. Qaala n'agamba Musa, Firaawo n'abagamba, amantu lahu, musazeewo okukkiriza Musa qabla an aadhana lakum, nga sinnaba kubakkiriza kubawa lukusa lumukkiriza. Innahu, mazima ne Musa oyo alabika lakabirukum, ye mukulu wammwe, mukama wammwe, alladhi allamakum as-sihra, abasomesa buli lunaku eddogo yabayigiriza. Falasawfa ta'lamuuna, mujja kukinnyonnyoka singa munaaba temwekomyeko okuva ku ddiini ya Musa. Lawqatti'anna aydiyakum, ngenda kubatemako emikono gyammwe, wa arjulakum, n'amagulu gammwe, min khilaafin, nga ntema mpaanyisa, bwe ntema omukono ogwa ddyo n'okugulu kwa kkono. Wala usallibannakum ajma'in, mwenna ngenda kumala okubatema ate mbabambe ku misaalaba, mubeeraawo mubuulire ku misaalaba singa munaaba temufudde mu ddiini ya Musa ne Haroon, ne mubeera nga mudda mu ddiini yammwe ekkiririza munze nti nze Katonda wammwe, mulindirira ekyokya. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Qaalu, abasajja abaali abalugo nga kaakati be bakkiriza bamuddamu ne bamugamba, la dayran, tewali kabi kuffe n'akamu n'akeddagala, oli wadde embokola ky'oyagala, tewali tabbu. Inna, mazima ffe, ila rabbina munqalibun, kasaba onooba otusse tunaaba tuzze eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala, Musa gw'atubuulidde. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا, mazima ffe, natma'u, tuyina essuubi, an yaghfira lana, nti ajja kutusonyiwa rabbuna, omulezi waffe Allah Musa gw'azze otusomesa, khataayana, amazambi gaffe ge tubadde tuwangaaliramu, an kunna awwala almu'minin, olw'okubeera nti ffe tusoose okubeera abakkiriza, tukisuubira nti ajja kutusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa gw'azze otusomesa naye tetukyaddayo kukkiriza nti Firaawo ye Katonda w'ensi eno. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا, twatuma obubaka bwaffe ila Musa, eri Musa ng'embeera emaze okumuddugalira n'abagoberezi be embeera emaze okubakyukira. An asri biibadi, funa obudde obw'ekiro obeere nga otambuza abaddu bange bave mu kitundu muno tekikyali mu mirembe gye bali. Innakum, mazima mmwe, Musa bamugamba, Allah amugamba nti mazima ddala mmwe Musa n'abakugoberedde, muttabaun, mugenda kulondoolwa. Abasajja abo bagenda kubalondoola kagere kagere batuukirize eky'okubajja mu nsi muno. Musa, kwata abantu bange ekiro mudduke muve mu kitundu muno mugende mu kitundu ekirala. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Firaawo yatuma abantu babeere nga bagenda mu buli kibuga, babeere nga bakuŋŋaanyaayo abaana Adamu abalala bonna abagenda okukola omulimu ogw'okubeera nga bamasaanyaawo abagoberezi ba Musa alayhi salaam. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Abasajja bwe baakuŋŋaana bagenda okumukolera omulimu ogwo ogw'okutta abagoberezi ba Musa, nga ne Musa agenda kuttirwamu ne Haroon. Firaawo yabagamba, inna haulai, mazima bano abagoberedde abasaze ettiiro ne bava ku ddiini ekkiririza mu nze nga Katonda waabwe, lashirizimatun qalilun, kagurupu k'abantu katono nnyo, tekajja kubalema kubeera nga mukasaanyaawo. Allah subhanahu wa ta'ala yamulaga nti abantu abo batono nnyo, so nga ate baali banene mu bukkiriza bwabwe. وإنهم لنا لغائظون. mazima abantu abo abatono ennyo abeewagudde ku ddiini eno ebaddewo ey'obuwangwa ne bagoberera eddiini ya Musa batunyiizizza kinene nnyo era batukosezza kiwanvu. Twabataddemu ssente nnyingi okutuuka okutegeka omukolo nga guno, ate gugenza okwabuka nga bamaze okusala eddiiro batunyiizizza ne basukka bususi. N'olw'ensonga eyo tulina okubeesasuza nga tubatta okubamalawo obumazi. Wa inna, mazima ffe, la jami'un hadirun, ffenna mu kutwalira wamu abantu b'ensi eno tufunye okuteera twekengera abantu abo yadde batono, tulina okubeekengera n'okubatya obubi obuyinza okubavaamu mu maaso eyo. فأخرجناهم Allah agamba twabafulumya abantu ba Firaawo abalondoola abantu bali
Allah subhanahu wa ta'ala yaddira agasajja agajeemu agasajja agaali ag'omutawaana eri ensi eno nga ne Firaawo ye musaale mugo ne gabeera nga gadduka agalondoola abantu ba Musa babeere nga babatta okubamalawo. Allah agamba nti fa akhrajnahum twabafulumya min jannatin ne bava mu malimiro mu nsuku ez'ebbeeyi wa uyunin ennimiro ezaalimu ensulo nga zikulukutiramu amazzi ne tubafulumya mu nsi yaabwe bagende babeere nga boolekedde okuzikirira mu mazzi ago Musa kwe yayisa abantu be. Allah agamba nti twabajja wa kunuzin mawanika ag'amaanyi wa maqamin karimu mu bifo ebyali eby'ekitiibwa eby'ebbeeyi ne tubeera nga tubajjeemu ne babeera nga bagenda okuzikirira. kadhalika wa awrathnaha bani Israil, kadhalika bwe kityo bwe gwali wa awrathnaha twasikiza ebintu byabwe amalimiro n'enzizi ezaali ez'ebbeeyi ezikulukutira mu malimiro amawanika n'ebifo eby'ebbeeyi. Allah agamba beetyo twe twabisikiza bani Israil batabani ba Israil abaisirairi abaana ba Yaqub. فأتبعوهم مشرقين. Allah agamba nti faatba'uhum bagenda babalondoola mushriqiina mu budde obw'amatutulu nga bagenda babalondoola. Abana abajeemu aba Firaawo bagenda balondoola abakkiriza abaali badduka abakkiriza ba Musa alayhi salaamu nga boolekedde okusenguka nga Allah bwe yamugamba abasengule mu budde obw'ekiro. Bano babazinduukiriza amatulutulu ne batandika okubeera nga babalondoola bagende babatta. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. falamma tara aljam'aani bwe bimala okulengeragana ebibinja ebibiri, ekibinja kya Musa ekidduka n'ekibinja kya Firaawo ekijja kibalondoola okubatta, bwe bimala okubeera nga buli kimu kitandise okulengera kinne waakyo, qaala ashaabu Musa, bano baganda ba Musa bano abakkiriza be yali nabo Musa mikwano gye, ne bamugamba nti inna lamudrakuuna, abasajja batusanga batukwata. Emabega bano mulabe gy'ava ate mu maaso twolekedde ennyanja Musa, awo gw'olina okuyiiya butya bwe tuyinza okuyitawo omusajja atukwata ate si musaaze, ajja kubeera ng'atutta nga bwe yagambye. qaala kallaa inna ma'iya rabbii sayahdin. Qaala Musa n'abagamba kalla, nedda ekyo tekijja kubaawo, temutya. Inna ma'iya rabbii, nze ndi wamu ne Katonda wange, sayahdin, ajja kunnuŋŋamya ndaga ekituufu ekyokkola, ffe tugende bugenzi, temutya nnyanja etuli mu maaso. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى, twasindika obubaka bwaffe eri Musa ng'amaze okutuuka ku nnyanja, an adrib, nti ennyanja eyo gikube bi'aswaka n'omuggogo, albahara, ennyanja, kube ennyanja eyo n'omuggogo, omuggogo gukube ku nnyanja. Fanfalaka, ennyanja eyo nebeera ng'amaze gikubako omuggo ne yeeyuzaamu. Fakana kullu firqin, ne kibeera nga buli kitundu kafawdi al-azimu, kiringa olusozi olunene olutumbiivu. Buli kitundu bwe ennyanja bwe yakubako omuggo nejjamu ekkubo ne yeeyawulamu, naye nga buli sayidi amazzi bw'ogatunuulira ag'esayidi eno nga galinga olusozi olunene, n'ag'esayidi eno nga galinga olusozi olunene, naye ng'ate tegasobola kuyingira mu kkubo lino Musa lyayitamu, lyakubye ku nnyanja. Musa alayhi salaam, Allah n'amulaga ekyamagero n'abantu be eky'okubasaabaza ku nnyanja ng'efuuse ekkubo, ng'ate Firaawo naye ali mu kkubo eno emabega ajja abalondoola. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين, eyo nno gye twasembereza abalala bano abajja balondoola, ne tubaleeta nabo ne bayingira mu kkubo Musa lyeyakuba ku mazzi nga asomosa abantu be, n'abaana aba Firaawo abalala nabo ne bajja nga basaatuukira mu kkubo lye erimu, mbo nabo babeere nga bayitako bagende balondoole abakkiriza abaali ku mulembe gwa Musa, babeere nga babatuusaako obulabe. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأنجينا موسى, twawonya Musa waman ma'ahu, n'abo be yali nabo, ajma'in, bonna mu kutwalira awamu baawona awatali n'omu yatuusibwako obuzibu. Ate Allah subhanahu wa ta'ala kikyayogera ku baana abaali babalondoola. ثم أغرقنا الآخرين. Thumma, oluvannyuma nga bali bamaze okuwona aba Musa,
agharaqna al-akharin twazikiriza n'amazzi bano abaali emabega abalala abaali bajja balondoola abantu ba Musa abo aba Firaawo ne Firaawo waamu teyalutonda bo twabazikiriza n'amazzi gaakomawo ne gabagatta ne gabeera nga gabazikiriza. inna fi dhalika laayatan wama kana aktharuhum mu'minin. Inna mazima ddala fi dhalika la aya mwekyo kye tusomye mulimu ebyokuyiga wama kana aktharuhum mu'minin naye abasinga obungi tebaali bakukkiriza. Abantu ne bo basomera ebyamagero ebifaanana bitya abantu abatakkiriza era tebakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu baaligyemu ekyokuyiga omuntu yenna abeera nga gudde olutalo ku mateeka ga Allah tayinza kusumattuka kuzikirira ate oyo yenna abeera akkiriza Allah amutaasa mu ngeri zonna. wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. wa inna rabbaka lahuwal azizu Allah subhanahu wa ta'ala iwamaanyi atawangulwa arrahim Allah omusaasizi asaasira abamukkiriza n'abeera nga abasumattusa abalabe baabwe. watlu alayhim naba'a Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti watul alayhim somera abawarabu abo ate era bwe babeera ng'ekyo tekibamatizza basomere nabawa amawulire amakulu Ibrahimu agaali ku jjajjaffe Ibrahimu alayhi salam. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه جكر إبراهيم ويغامبira kitaawe Azar wa qawmihi n'abantu be abaali basinza amasanamu n'abagamba ma ta'buduuna biki bye musinza bino ebitayogerera ebitalina magezi. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا bamugamba na'budu asnaman fe tusinza amasanamu fanadhallu laha aakifin era tujja gabeerako mirembe na mirembe butagavaako okubeera nga tugasinza kubanga yeddiini gye twasanga bajjajjaffe basinzizaamu. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Qala n'abagamba hal yasma'unakum abange gabawulira singa idh tad'uuna bwe mubeera muyina kye mugasabye. أو ينفعونكم أو يضرون. awo oba si ekyo yanfa'unakum gayina omugaso gwe gayinza okubeera nga gabakolera amasanamu ago aw yadurruuna oba gayina akabiki gayinza okubatuusaako singa kiba kyetaagisiza. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. qaalu baayogera ne bagamba bal nedda ffe ebyo si bye tutunuulidde wabula wajadna abaana ffe twasanga bajjajjaffe kadhalika yafaaluun nga bwe bati bye bakola bo basinza bintu ebyo ffe situnoonya nsonga oba baali nga baali bibagasa oba tebibagasa egwo si gwe mulamwa naye bajjajjaffe yenkola gye baalingako naffe kwe tujja okuwangaalira. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Qala n'agamba afara'aytum njagala mumbuulire ma antum ta'buduuna mmwe ebyo bye mwasinzanga ne bakadde bammwe mubiraba mutyanga mmwe magezi gammwe. أنتم وآباؤكم الأقدمون. Antum wa abaa'ukum mmwe ne bakitammwe al-aqdamuuna ababedda be mutugamba bajjajjammwe mumbuulire biina emigaso oba tebiina mukozese amagezi gammwe mubeereko kye muŋŋamba. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي mazima ddala ebintu ebyo bye musinza nze nangiridde nti birabe byange waliwo obulabe wakati wange ne wakati waabyo sijja kubeera nga mbisinza wabula mbitwala ng'abalabe bange illa okuggyako gwenja okusinza rabbal alamin ye Allah oyo mulezi w'ebitonde oyo gwenjanza okusinza kubanga ntegeera ayina kyayinza okunkolera ayina kyayinza okuntuusaako Allah oyo mulezi w'ebitonde olw'ensonga singa mwe mbagambye mubeereko kye mumbuulira ekituufu mulemeddwa naye nze kambabuulire gwe ŋŋenda okusinza asobola okunkolera bino. الذي خلقني فهو يهدين. Alladhi khalaqani yo ye yantonda fahuwa yahdini era yajja okumpa obuluŋŋamu era yannuŋŋamya mu buli kyonna kyenkola anteerawo obuluŋŋamu nenkikola nga kyekyo kyennyini kyayagala. والذي هو يطعمني ويسقين. Walladhi yakatonda oyo gwe mbagamba rabbul alamin huwa yut'imuni yandiisa wa yasqini era yannywesa okundiisa kuli mu buyinza bwe ebyokunywa byange biri mu buyinza bwe.
وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت سingamba ndwadde nga kibadde kulwala fahuwa yashfini oyo yamponya oyo rabbil alamin. والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني yo yajja okunzita essaawa beneeba etuuse efa thumma oluvannyuma ate nga tusuusa okuzuukira yuhyini alimpa obulamu ya rabbul alamin. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع إلى نام السوبي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين تجكون سنيويا يبيبنا بابي السوبي نقوم فيرين سوبا كوكرو نكروك سلام بانجا نكرو انكمريرو يا رب العالمين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي أي الله هب لي انكسبون قبيري حكما أمجزي نوكرا مروكما يجتوف نيتشامو وألحقني بالصالحين وبيرينكو سيسين كنيابان كوليمبيرو كبيرا برونكو مجانيمو الله سبحانه وتعالى واسبا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق نونتيري ورلمي ورلين جوغرا كونغا رون جوغرا كوبيرونجي في الآخرين موابا بالداو نغانز السبالا بيكو إراكي تفتميتا جاجوا بكريزا فينا مديني زنا kubanga yakisaba nti Allah nteerawo olulimi olulunjogera ko bulungi kwabo abalibeerawo nga nze nvudde mu bulamu bw'ensi. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم onteekemu abo abalisikiriza n'eby'ebyengira ebyokubeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga tewali kubeera nti omuntu alibivaamu. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي nkusaba osonyiwe kitange innahu kana min ad-dallin mazima kitange abadde mu bantu abaabula okuva edda kubanga alemedde ku ddiini y'abajjajjaabe gyatasobola kubeera ng'alambulula nsonga lwaki agisinza olw'okuggyako nti bakadde bwe yasanga kye bakola naye kyajja okufiirako. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني nkusaba oleke kunnakuwaza yawma yub'athun olunaku lwe balizuukira Allah subhanahu wa ta'ala tonnakuwazanga nkusaba obeere nga yadde nze ndi banfudde obeere nga obajja mu nsi nga nabo bategedde era basiramuze ndeke okunakuwala ku lunaku lwe balizuukizibwa. يوم لا ينفع مال ولا بنون. yawma olunaku olwo lwe tugenda okuzuukira la yanfa'u maalun wala banuun lunaku emmaali lwetagenda kubanga erina omugaso wadde abaana tebalina kye bagenda gasa bakadde baabwe. إلا من أتى الله بقلب سليم. illa okuggyako omuntu yekaali baaganyuddwa man ata allaha oyo yaligenda okugjewa Allah biqalbin salimin ng'alina omutima ogwali omulongoofu omulamu nga tegwali mushiriki yonna mu kubeera ng'amusinza. وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت الجنة للمتقين olunaku olutukakasa nti ejjanna egenda kusembezebwa eri abakkiriza babeere nga bajeegeka amaaso. وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم للغاوين ate tukakasa nti omuliro jahimu kugenda nagwo kubeera nga gwolesebwa eri abo abaali nga abajeemu kuno ku nsi nabo babeere nga bagwegeka amaaso. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. أينما كنتم تعبدون من دون الله بيبيروا بمواسنزان غيبي بيتالي الله بياباوkulanga okuva ku Allah ne mubisinza hal yansurunakum mukakasessa wayaliro biyinza okubaako kye bibataasa aw yantasirun oba okubeera nti byo bisobola okwetaasa. فكبكبوا فيها هم والغاوون. fakubukibu fiha bagenda kubeera nga batokomokera bonna bonna kyenkanyi mu muliro jahim hum walghawun bo kennyini n'abo fakubukibu fiha bagenda kubeera nga batokomoka abo abasinzibwanga hum be bennyini abo abasinzibwanga walghawun n'abo abajeemu abo abasinzanga abaalinga ku shiriki
byo byennyini bigenda kubeera nga biyiibwa mu muliro, n'abo abaabisinzanga babeere nga bayiibwa mu muliro, kyenkanyi byonna bigende bibeere nga bitokomokera mu muliro. wa junuudu iblisa n'amagye ga iblisa ajmaun gonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda gakkata mu muliro gabeere nga gazikirira wamu n'abo abantu abaalinganga babeera nga baweereza shaytan. qaalu bagenda gamba wahum fiiha nga nabo bali mu muliro omwo yakhtasimuuna bayombagana nga bavumagana nga bali mu muliro omwo. abantu b'omu muliro bagenda nga abaagobereranga bagenda kubeera nga bayombagana n'abo abaagobererwanga, abaalinga abato nga bagwera, abaalinga abato nga beeyita endiga bagenda kubeera nga bayombagana nga bavumagana n'abasumba baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti balibeera omwo nga tebakkaanya, era ng'ebigambo buli omu agamba munne bisongovu. tallahi in kunna lafi dalalin mubin. tallahi tulayira Allah oyo yatukola, inna mazima in kunna lafi dalalin mubin, mu butuufu batuyingizza wano mu muliro naye naffe twali mu bubuze obw'olwatu essaawa bwe twabeeranga nga tulina ensinzi etategeerekeka. idh nusawwikum birabbil alamin. idh nusawwikum birabbil alamin, mujjukire mu kiseera we twabenkanyanga mu ddaala lyerimu ne Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulezi w'ebitonde, ne tubeera nga bye twalikoledde Allah ate tubikolera mmwe. mu butuufu twali mu bubuzeera, twali basiru. wama adallana illa almujrimun. wama adallana, tewali yatubuza okutuuka ku kino kye tulimu olwaleero illa almujrimun, okujjako abantu abaalinga ku nsi nga boonoonyi be baatupangapanganga era ne batubuza, era naffe ne tubula ng'endiga bwe zaabula. fama lana min shafi'in. fama lana min shafi'in, bukedde nkyolwaleero nga situlina bayinza kutuwolereza, so nga mwatulimbanga nti nno bye tusinza bijja kutuwolereza mu maaso ga Allah. wala sadiqin hamim. wala sadiqin hamim, tetuyinaawo wa mukwano wano wannamaddala, so nga mwatulimbanga nti bye tusinza gy'emikwano egyannamaddala egitutusembeza eri Allah ne gibeera nga gituteerayo akabega. falaw anna lana karratan fanakuna min almu'minin. falaw anna lana karratan, naye ddala singa mu butuufu tufuna akakisa akadda ku nsi, fanakuna min almu'minin, naffe ne tubeera mu bakkirizanga abalala bwe bakkirizanga abasiraamu abaategeera eddiini eno. inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin. inna fi dhalika la aya, mazima ne mu ebyo bye tuzze tukubuulira ebya Ibrahim mulimu ebyokuyiga. wama kana aktharuhum mu'minin, naye n'abasinga obungi bambi tebaabanga baafuukiriza, era bwe bibasomera babiyita byakunaanya. wa inna rabbaka lahuwa al-azizu rahim. wa inna rabbaka lahuwa al-azizu rahim, naye mukimanyi nti omulezi wo Allah ye w'amaanyi atawangulwa, singa essaawa enaaba etuuse yajja okuwangula, wadde ng'ate waakisa kingi nnyo, ekisa kyajja okubeera ng'akissa kw'abo bokka abaalinga bamuwulira. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، جكرات abantu ba Nuhu bwe balimbisa abatume be twatuma gye bali. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح، جكر akaseera nga muganda waabwe Nuhu abagamba ebigambo ebiva eri Allah, ala tattakuuna, abange baalote mutye Allah subhanahu wa ta'ala nga ntumye okubeera nti mbatiisa olunaku olunajjo enkya, temutye Allah. inni lakum rasulun amin. inni lakum rasulun amin, mazima ddala nze Nuhu gye muli ndi omubaka atumiddwa ate omwesigwa, siyinza kubeera nga nkumpanya kye bantumye ne si kibatuusaako, byonna nja kubibagamba olw'obwesigwa Allah bwantaddemu. fattaqullaha, mbasaba mutye Allah, wa ati'uuni, nange mubeere nga mumpulira muŋŋondere. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، sina kye ŋŋenda kubasaba ku mulimu guno gwe ŋŋenda okukola, mpeera yonna nti munsasule. in ajriya illa ala rabbil alamin,
empeera yange tiriyo gye njisubira okujjako ewa Allah oyo omulezi w'ebitonde. fattakullaha muti Allah wa ati'uni muŋŋondere. qaalu bagamba anu'minu laka tuyinza okukkiriza ggwe wattaba'aka al-ardhaluun ne nga bwe tukutunuulira ennyo abakugoberedde abakuliko olusegere be bantu abanyoomoofu mu society yaffe, abantu abanaku, abaavu, abanyoomoofu, abakopi be bali naawe. Bwe tuyinza abantu abalinawo ke beekoledde abalinawo ebitiibwa mu ggwanga okugobereranga ggwe ayina abo abankuseera. qaala n'agamba wama ilmi bima kaanu ya'maluun, nze siina kye mmanyi n'akamu n'akeddagala ku basajja abo bye baakolanga nga tebannaba kubeera nti bakkiriza, oba baali nga bakola ebirimu nga mibi, bwe bakkiriza Allah yabasonyiwa, oba baali bakola mirungi Allah yabongera bulungi ku bulungi, bye baali nga bakola nga sibannaba kubeera nga bayingira mu busiraamu bwendeese, ebyo siina kye mbimanyiiko kinene, naye nze ntegeera kino kye bali olwaleero gye nvudde waabwe tankwatako, wabula kino kye balimu olwaleero kye ntegeera. Bwe babanga baali bantu bakyamu nga mulaba baali bakyamu, ekyo Allah yasinga okimanya, ate tukimanyi nti omuntu bwakkiriza obukkiriza bwe busangulawo bye yali akola emabega. in hisaabuhum illa ala rabbi law tash'urun. in hisaabuhum illa ala rabbi, tekuli kubalibwa kwabwe okujjako okubalibwa kwabwe kuli eri Allah subhanahu wa ta'ala. law tash'urun, singa ekyo mukimanyi, ekyo mukirekere eri Allah subhanahu wa ta'ala. bye baakolanga bwe bibanga byali bibi, ebyo mubirekere Allah. naye olwaleero tutunuulira embeera eriwo bwe babeera nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama ana bitaridil mu'minin. wama ana bitaridil mu'minin, nti Nuhu yabagamba sijja kubeera nga ngobaganya abo abasazeewo okukkiriza nti munviira olw'okuba muli banaku. ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebyabwe. nze nyina kubeera nga nzikiriza kye bandaze nti bakkiriza, era sijja kubagobaganya olw'okubeera nti bantu banaku si bagagga nga mmwe. in ana siri nze illa okujjako nadhiirun, nze ndi mutiisa butiisa, situnuulira bbeeyi na kitiibwa kya muntu na bugagga bwe. nadhiirun mubiini, ndi mutiisa ow'olwatu, ntiisa abantu bonna nga sisosodde. qaalu lain lam tantahi ya nuuhu latakunanna min almarjumin. qaalu, ne bamugamba abaali abakungu mu gavumenti era abaali balinawo ebyobugagga, lain lam tantahi, singa onooba teweekomyeko n'olekeraawo ya Nuuhu, gwe Nuuhu, ebyo by'osomesa, latakunanna, ojja kwesanga ng'oli min almarjumiina, mu bantu be tukubya amayinja emisana. kaati ng'ensi yonna eraba, weekomeko, naye bw'onoolemerako ojja kugwa ku kizibu ky'okuttibwa amayinja. qaala rabbi inna qawmi kadhabuuni. qaala, n'agamba rabbi katonda wange, inna qawmi kadhabuun, mazima abantu bange basazeewo okunnimbisa, tebategedde kyendi, era ebyo byontumye nabyo babisudde mu guluka. faftah bayni wa baynahum fatha wanajjini wa man ma'iya min almu'minin. faftah bayni wa baynahum, ay Allah njagala oteeke wakati wange ni wakati waffe, wakati waabwe obeere ng'olamula. fathan, olulamula, ay Allah lamula wakati wange ni wakati waabwe. wanajjini man ma'iya, omponye n'abo bendi nabo min almu'minin, abakkiriza. Allah tukusaba olamuli wakati waffe ne wakati w'abantu abaganye okukkiriza, ate ffe abakkiriza, nze kennyini n'abakkiriza abange, obeere ng'otuwonya singa onooba ng'olamudde okubeera ng'ozikiriza abatali bakkiriza. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجيناه twamuwonya Nuuhu waman ma'ahu fil fulki, n'abo be yali nabo mu lyato almashhun, eryali lijjudde bukule, kubanga Allah yamugamba ateekemu buli kiri n'ekisajja n'ekikazi kimu peya mu lyato, n'apakira eryato ne lijjula ne libeera bukule. Allah n'amuwonya n'abakkiriza mu lyato. ثم oluvannyuma aghraqna, twazikiriza n'amazzi, ba'du, oluvannyuma lw'eryato, ba'du al-baqin, oluvannyuma lw'okuwonya abakkiriza abo abaasigalawo, baazikirizibwa abajeemu n'amataba. Allah n'abasaanyawo bonna oluvannyuma lw'okupakira mu lyato Nuuhu buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yamulagira. inna
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi dhalika la aya nemweyo bye twogedde mulimu essomo kkulu nti Allah subhanahu wa ta'ala ataasa abakkiriza abatali bakkiriza ne balugenda wama kana aktharuhum mu'minin era twasanga nga abasinga ng'obungi era tebaali nga bakkiriza yakoowoolya emyaka 95 naye yalina abantu 80 n'abagwamu bokka وإن ربك لهو العزيز الرحيم yakowola abantu be Nuhu alayhi salaamu ebbanga ddene naye abantu yafunamu batono wa inna rabbaka Allah subhanahu wa ta'ala agamba mazima omulezi wa Allah lahuwa al-azizu yewamaanyi atawangulwa era teyawangulwanga ku nsonga gye yabanga akutteko rahimu ate mu kiseera eky'okuzikiriza asaasirako abo abamugondera كذبت عاد المرسلين kadhabat aadun tunulira abaadi bwe baalimbisa almursalina abatume baffe nga Allah yabatumira omubaka waabwe muganda waabwe yennyini yali Huudu Allah agamba إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون idh qala lahum akhuhum Hudun jukira muganda waabwe Huudu bwe twabajjamu ne tumufuula nnabbi nga wamubaayogera lulimi lwabwe yakula bamulaba ala tattakuuna abange temuliredde okubeera nti mutya Allah إني لكم رسول أمين inni mazima nze lakum gye muli rasulu ndi mubaka amin eyeesigiddwa era ndi mwesigwa siina kye nja kubakweka nga baŋŋambye nkibatuuseeko byonna nja bibabuulira kaati فاتقوا الله وأطيعون fattaku llaha wa ati'uun mutye Allah era mubenga muŋŋondera وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wama as'alukum alayhi min ajrin sigenda kubasaba ku mulimu gwenkola mpeera yonna in ajriya illa ala rabbil alamin teri empeera yange nti njisuubira mu bantu okujjako eri Allah oyo omulezi w'ebitonde yantumye أتبنون بكل ريع آية تعبثون omubaka waabwe yabagamba atabunuuna musazeewo okuzimba bikulli ri'in ku buli katunnumba kanseeno ayatan nga muzimbako ekijjukizo ta'bathun nga muzannya buzannyi kimutagenda kubeera nga kiina amakulu gye muli mwazimbanga ku buli katunnumba ku buli kasozi ne muzimbako agazimba aganene nga kijjukizo ng'ate temugenda kugasulamu wabula okugamba nti eyo enju yali yagundi ne mubeera nga muzannya buzannyi ensi eno nga mugivuganyako buvuganya mu bintu ebitalina makulu nti mugenda kubiganyulwa وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون watattakhidhuuna masani'an ne muzimba embiri ne muzimba agazimba agalungi agayooyoote ag'amaanyi la'allakum takhludun gy'oli nti ku nsi mugenda kubeerako obutavaako وإذا بطشتم بطشتم جبارين wa idha batashtum bwe mwabanga nga mwina bwe mubeedde mukutteko nga mumuvumbakatidde obulungi bwe muti batashtum mwamukwata nga jabbarin mu ngeri ey'amaanyi eyabamusibira mu bbwanga mweyisiza ddala mu ngeri ey'abantu abatalina buvunaanyizibwa nga mukozesa amaanyi agasukkiridde kwoyo gwe mwabanga mugudde mu nvuba فاتقوا الله وأطيعون fattaku llaha wa ati'uun muti Allah ate mubeerenga muŋŋondera واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون wattaku alladhi amaddakum bima ta'malun muti oyo Allah eyabawa ebingi ebyo eyabawa buli kimu mu byengera bima ta'malun mwe ebyo bye mukolanga yabibawa amaanyi ago ge mukozesa yagabawa ebyobugagga bye mukozesa ebingi yabibawa mu muti Allah oyo yabawa ebyo ebingi mu ebyo bye mukola أمدكم بأنعام وبنين amaddakum Allah yabawa mu bungi bi an'amin ebisolo mwina amafaamu amanene wabaniina n'abawa abaana abalenzi be mweyagala nabo Allah mu muti oyo yabawa ebisolo n'abawa n'ezzadde eri abaana abalenzi وجنات وعيون wajannaati teyakomaawo n'abawa ensuku n'amalimiro wa uyuni n'abawa amazzi agakulukuta mu nnimiro ezo Allah oyo yasaana okubeera ng'atiibwa إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم wa inni mazima nze akhaafu alaykum nfunye okutya gye muli adhaaba yawmin azimu ekibonerezo ky'olunaku ekigenda okubeera nga kinene ennyo ku lunaku olulabika nti lugenda kuba lw'amaanyi gye muli abaatali bakkiriza قالوا سواء
أم لم تكن من الواعظين قالوا bagamba nga baddamu nabbi waabwe Huudu sawaa'un alaina kyekimu gye tuli awa'adta otubuuliridde am lam takun min alwa'idin oba toli mbabuulirize ffe tulina bye tuganyula mu byoyogera oba oyogera naye ffe bw'obuulirire watubuuliridde kyenkana kuba tulina kye tugenda kukyusaamu mu mbeera zaffe tujja kgenda mu maaso nga tuzimba agayumba gaffe yadde temuli anaasulamu oba temuli muganyulo ate tujja kgenda mu maaso n'okunyiriza ebizimbe byaffe n'okukozesa amaanyi agasukkiridde ku oyo gwe tuba tukutteko in haadha tekiri kino ky'otugamba nti eriyo ekibonerezo illa okujjako khulqul awwalina eyo mpisa y'abidda bwe batu bwe bajjanga bakangakanga abaakulembera bannaabwe nti eriyo ekibonerezo na buli kati tekijjanga wama nahnu bimu'azzabin yatukakasa bukakasa nti ne bwe kiribaayo ekijja ffe situli mwabo abajja okubonerezebwa abalibonerezebwa baliba balala naye si ffe فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه بامريمبسا فأهلكناهم نتبذكرزا إن مزم في ذلك لآية mwekyo twogedde namwe mulimu ekyokuyiga mulimu essomo ddene wama kaana aksaruhum mu'minin era bwekityo bwe kyali abasinga obungi baasangibwanga si bakkiriza abatono be baabanga abakkiriza nawe nabbi Muhammadi tekikuwugula okubeera nti olina abakkiriza batono okuva edda nedda mu bannabbi abaakusooka abakkiriza nga baaba batono abasinga obungi majority baabanga bakyamu ate Allah n'abazikiriza nga tatidde bungi bwabwe وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك مزما كتوندا ولهو العزيز يوامanya atawangulwa era teyawangulwanga arrahimu era yasaasiranga mu kiseera ekyo ekyokuzikirira ng'asaasirako abo basayidi emu abaalinga abaki abakkiriza كذبت ثمود المرسلين Allah subhanahu wa ta'ala agamba kadhabati baalimbisa samudu abasamudu almursalina abatume baffe إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم جكر ويبقى مغاندا waabwe yennyini gwe twajja mu bo salihun yayayitibwa salihin naye n'abagamba kyekimu ala tattaqun temuti Allah إني لكم رسول أمين inni mazima nze lakum gye muli rasulu ndi mutume aminu omwesigwa Allah ntaddemu obwesiga era nange nnyina okukuuma obwesigwa obwo okubeera nga mbatuusaako obutabakweka kintu kyonna kyaŋŋambye fattaqullaha wa ati'un mutye Allah nange muŋŋondere وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wama as'alukum alayhi min ajrin sina kyengenda kubasabako mulimu gwenkola mpeera nti mmwe mugenda okunsasula atutrakuna fima hahuna aminin atutrakuna fima hahuna musuubidde okubeera nga mugenda kulekebwa wano ku nsi n'ebintu byonna bye mulimu aminin nga muli mirembe ng'ate si muli bakkiriza fi jannatin wa uyuni fi jannatin wa uyuni mubeere nga mukyakalira mu nsuku mubeere nga mukyakalira mu nzizi zino ezirabika nti amazzi gavuluja mu nnimiro zammwe wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim wa zuru'in muli mubisibwa mu bimera wa naklin muli mu ntende ez'ebbeeyi tal'uha ng'enkota zaazo hadimu zikutaamiridde olw'okubeera nti zifumbekeddemu kafunkunayi n'obungi bw'ebibala وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين watanhituna min aljibali buyutan muwumuggudde ne muwumuggola mu buli lusozi nga mugenda mulw'omuggolamu amayumba farihin ng'amayumba ago mugenda mugawuggola nga mukozesa engeri y'amalala nga mukozesa engeri y'okubeera nti mukozesa obukugu obulimu n'amalala nga mukola amayumba mu nsozi nga mugenda mugatemamu ebiwukuwuku mu ngeri y'okubeera nga mweyisa mu ngeri y'okubeera nga mulina amalala mu ngeri y'okubeera nga mucakala mu ngeri y'okulaga obukugu bwe mulina mu kuwomoggola ebituli mu nsozi fattaqullaha muti Allah wa ati'un nange muŋŋondere wala tuti'u amra almusrifin
wala tuti'u temugezaako okugondera amra almusrifin ekiragiro ky'oyo sitaani alabika nti mwonoonyi yayonoona n'okusukka wayandikomye n'asukka alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun alladhina temugoberera abantu abo yufsiduna fil ardi aboonoonyi mu nsi muno wala yuslihuna ate nga tebalina kalungi ke basubira kubeera nti bajja kakolamu nga kakulongoosa nsi eno qalu innama anta min almusahharin Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi be baalajaniranga abantu baabwe naye ng'abantu beesuliddeyo gwannagamba qalu baddangamu abantu ba salihi innama mazima anta min almusahharin gwoli mu bantu abaalogwa ma anta illa basharun mithluna fa'ti biayatin in kunta min as-sadiqin ma anta toligwe illa basharu kujja kutukulaba ng'oli muntu mithluna tufaanana fa'ati bi aya kale tuleetereyo ekyamagero singa okakasa nti ova eri Allah in kunta min as-sadiqin bw'obeera ng'okakasa ng'oli mu boogera amazima nti Allah yakutumye qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum qala n'abagamba nti ekyamagero kye mbaleetedde hadhihi naqatun laha shiribun wa lakum shiribun mbaleetedde engamiya yiino mugirabye nga Allah yagibaleetedde ekyamagero kyampadde naye ng'ekizibu ekigiriko ku luzzi mujjanga kubeera ng'erina oluwalo lwayo lwenywa bwenywa olunaku olwo ate mmwe temunywa ate nammwe nga mulina oluwalo lwammwe olunaku lwe mujja okunywa ate nayo tejja kunywa yawmin ma'lum buli omu alina olunaku lw'olutongole olumanyiddwa olunaku lwa nsolo olunaku lwammwe ekizibu kye mugenda okwolekera wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabu yawmin 'azim wala tamassuha bisu'in temugituusaako akabi kubanga ejja kuba nsolo ya mirembe tejja kulya bintu byammwe ebya haramu wabula ejja kulya omuddo ogwa halaali nga n'amazzi enywanga butukkaanyiza temugituusaako obulabe fayakhudhakum adhabun kijja kubatuukako ekibonerezo yawmin 'azim ku lunaku olujja okuba olunene faaqaruuha essaawa yatuuka ne bagifumita ne bagitta fa asbahu nadimin ne bakeesa enkya nga bejjusa فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب إلى بكاري تبريرزو تشابتوكاكو إن في ذلك لآية إلى نمويش مريم السمدين وما كان أكثرهم مؤمنين إلى بياونزكانغا بسينغو بونجي سبكيريزا النبي محمد كيريزا أنت أبسينغو بونجي تبجاك وبكيريزا غابا نابا كسوكا وطرورونكا إلى النامبا نيني فبانغا ينقل يا الله وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك مزمك تندو كبرين سونغا يونا لهو العزيز توانغلوا الرحيم atibwe kubeera nga essaawa ey'obusungweze asaasirako abo abamuwulira abatamuwulira n'abazikiriza كذبت قوم لوط المرسلين كذبت balimbisa قوم لوط abantu ba luuti المرسلين abatume baffe إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط جكر مغاندا وابي لوط gwe مبونغا نبي وابي نجا bagamba ألا تتقون abangite muti الله إني لكم رسول أمين إني مزمانز لكم جمل رسول ndimtume amin omwesigwa Allah ntaddemu obwesigera nja kubatuusaako byonna byantumye فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله متي الله وأطيعوني مungondere وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر مريم gwange gwengendo kola sigenda kubasaba mpeera kuva gye muli in ajriya illa ala rabbil alamin empeera yange tirije njisubira okujjako eri Allah omulezi w'ebitonde أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين مسزي وابسجو كوزي سبسجا بنمي مبتون بيونانغا توالي كاري كيكوزي وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
وتذرون ما خلق لكم ربكم نملك كتوندا بيابتوندera من أزواجكم مبكذبا مwe بل أنتم قوم عادون وابula mwe bwembatunulira muli abantu abasusse ekikomo we mwandikomye naye mwonoonye ne mutusukka bususi. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا bamugamba la illam tantahi ya lutu singa onooba teweekomyeko ku ebyo by'otukangakanga nabyo kwelwo latakunanna min almukhrajin ojja kubeera mu bantu abajja okugobwa mu nsi muno ogenda owaŋŋanguke totuleetako kanderebu bwotyo. qala inni li'amalikum min alqalin. Qaala n'agamba inni mazima nze li'amalikum okusinziira ku mulimu gwammwe ogw'okukozesa abasajja bannammwe min alqalin ndi mubakooye era nkooyedde ddala. rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi katonda wange najjini nkusaba omponye wa ahli n'abantu bange mimma ya'malun tuleka okuvunaanibwa ebyo bannaffe bye bakola ffe nga situbikola ebikyamu bwe bityo. fanajjaynaahu wa ahlahu ajma'in. fanajjaynaahu twamuwonya wa ahlahu n'abantu be ajma'in bonna. illa ajuzan fil ghabirin. illa okujjako ajuzan fil ghabirin mukazi we yali namukadde yali mu bantu abaazikirira kubanga yali omukyalo oyo ng'alina omusango munene nnyo eyazigiranga abasajja aboonoonyi nti ewamuzeeyi wazzeeyo agavubuka agalungi n'abeera nga abeera azannyawo wakati w'aboonoonefu ne wakati w'abagenyi abaali nga abalungi abakyadde mu maka gabba n'abeera nga Allah amuwandiseeko okuzikirira. thumma dammarna al-akharin. Thumma oluvannyuma dammarna al-akhirin abaasigalawo twababetentera ne bafa bubi nnyo. wa amtarna alayhim mataran fasa'a matarul munzirin. Amtarna alayhim twatonyesa ku bantu abo mataran enkuba yali embinga y'amayinja oluvannyuma lw'okubeera nti ensi yaabwe yavuunikwa Allah yaleeta amayinja ne gabeera nga buli jjinja kuliko erinnya ly'oyo gwe ligenda okubeera nga likuba awamu n'okubeera nti ensi yali evuunikiddwa naye ekibonerezo kyamutuukangako eyo wansi gy'ali. fasaa matarul munzirin yali mbi nkuba mbi nnyo ey'abaatiisibwa ne bagaana okweddako. inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. inna fi dhalika la aya mwebyo twogedde mulimu essomo ddene wama kaana aktharuhum mu'minin era twasanganga abasinga obungi tebaali nga bakkiriza era olina okukiyiga nti bw'obeeranga awali abantu abakkiriza babeera batono ate teweeyinulanga n'obungi bw'abatakkiriza kubanga Allah bw'aba abazikiriza tatunuulira bungi bwabwe. wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. wa inna rabbaka lahuwa al-azizu Allah tawangulwa era teyawangulwanga ku nsonga gye yabanga akutteko arrahimu ate ku busungu bw'asaasirako abo bokka abamukola ki abamuwulira abatamuwulira ne bazikirira. kadhaba ashabul aikati al-mursalin. kadhaba baalimbisa ashabul aikati al-mursalin abantu bannannyini kabira baalimbisa ababaka baabwe. al aika kaali kabira nga abantu bakasinza balowooza nti kalimu emisambwa ng'eno ewaffe abantu bwe bayinza okusinza olusozi oba akabira oba akasaka. abantu abo baali ku mulembe gwa nabbi Shuaibu yatumibwa eri Madiyana. Allah subhanahu nga wategeeza wa ta'ala mu surati Hud n'agamba wa ila Madiyana akhahum Shuaiba bamutuma mu bibuga by'e Madiyana byali bibuga Shuaibu bamutumayo abeere ng'asomesa abantu obusuubuzi na bwekityo era ku mulembe gwe waaliyo abantu abaali mu byalo eyo nga balina akabira kaabwe ke basinza nabo ne batumamu agende atiisa abo mu kibuga Madiyan ate agende mu kaalo akaali ku mulembe gwe akaali kaba abaali basinza akabira ako. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال لهم شعيب جكر النبي شعيب ng'agamba abantu bakabira kali ala tattaqun temuti Allah era munasigala musinza lubaale wammwe nga musinza n'emisambwa gyammwe gye mukakase giri mu kabirako. inni lakum rasulun amin. inni mazima nze lakum gye muli rasulun ndi mutume aminu omwesigwa nja kubatuusaako buli kyonna kyaŋŋambye watali bakwatirwa kubeera nti mbatti ensonyi wabula buli kimu kye bantumye nja kukibagamba nga bwe bakintumye. fattaqullaha wa ati'un muti Allah muŋŋondere. wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin.
wama as'alukum alayhi sijja kubasaba ku mulimu min ajiri musaala in ajiri yasine kyensubira mumpeera kunsasula illa ala rabbil alamin kujjako empeera yange ngisubira eri allah omulezi w'ebitonde. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين awful kaila mutuukirize emirengo gyammwe wala takunu min almukhsirin temubeera mu bantu ababeera nga bafiiriza bannaabwe ng'olina endebe egula oba olina ekipimo mwolengera gwe ng'ogula ate olina ekipimo mwolengera ng'otunda temufiiriza bantu beera ne minzaani ey'obwenkanya mu kulenga. وزنوا بالقسطاس المستقيم wazinu mupimisenga bilqistasi almustaqim amayinja matuufu. wazinu bilqistasi almustaqim mupimenga mweyambisa ziminzaani ezentuufu muleke kubeera nga mufiiriza bannammwe. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين wala tabkhasu nnasa ashiyaahum muleke kumpanya bantu bintu byabwe mubeere nga mugendanga mubikendeezaako. wala ta'thaw fil ardi mufsidin muleke ne mu nsi muno okubeera nga musaasaanyaamu obwonoonefu nga mweyisa mu ngeri y'abantu aboonoonyi mugenda muteega abantu mu makubo nga mubatta nga mubanyaga ne maali yammwe. gwali mulembe muzibu nnyo kubanga omulembe okubeeramu okukumpanya ebipimo gubeeramu okwagala ennyo ssente n'obutemu okubeera nga guteega abantu mu makubo nga babanyaga. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين wattaku llazi khalakakum mutyoyo yabatonda waljibillata alawwalin ebitonde ebyabasookawo nga ye yabitonda mu mutye kubanga ajja kubavunaana eyo enkola tajagala. قالوا إنما أنت من المسحرين qaalu baamuddamu ne bamugamba innama anta min almusahharin mazima gw'oli mu bantu abaloge ddala. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين wama anta tetukulaba nti gw'oli kintu ky'amaanyi illa okuggyako basharun oli muntu misluna tufaanana wa inna dhunnuka era bwe tuba tukulowooza bwe tukufumiitirizamu nga tukwogerako tukulabira ddala min alkadhibin nti oli mu batulimba. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين fa askit alayna kisafan min assamaa kale obwanga oli nabbi w'amazima tukube oba tusize tusuleko kisafan min assamaa etundutundu eribeera nga funfuguli w'amatuse waggulu neribeera nga lyatise ku ggulu oliragire eribeere nga litukuba bw'obeera nga ddala inkunta min assadiqin ng'oyogera mazima. bw'obeera oli nabbi w'amazima nga ddala toli mulimba nga bwe tukulowooza funa ekifunfugu osabe katonda wo akinegule ku ggulu kibeere nga kikka wansi kitukube tuzikirire. قال ربي أعلم بما تعملون qaala n'agamba rabbi katonda wange alam bima ta'maluun yasinga okumanya ebyo bye mukola oba bisaanidde ekibonerezo ng'ekyo. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم fakadhabuuhu baamulimbisa fa akhadhahum allah n'abakwata n'abatuusaako adhaabun ekibonerezo yaumi ku lunaku dhullu olwalimu ekisiikirize ky'ekire kyajja ne kibeera nga bakirengedde ne balowooza nti bafunye enkuba naye allah subhanahu wa ta'ala ng'ateeseemu ekibonerezo ekizibu eky'amaanyi ekibeera ekyo bwe kyatuuka okubeera ng'ekitonya ne kibyoka kibwatuka ne kivaamu omuliro omuyitirivu ne gubasaanyaawo. innahu kaana adhaaba yaumin azim mazima ddala kyali kibonerezo ku lunaku olwo lwali lw'amaanyi ku sayidi yaabwe. inna fi dhalika la aya n'omwo mulimu essomo wama kaana aktharuhum mu'miniina abasinga obungi tebaasobolanga kuba bakkiriza era baazikirizanga abatono ne bawona. allah subhanahu wa ta'ala era kyava agamba إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka mazima omulezi wo allah lahuwa alazizu w'amaanyi tawangulira teyawangulwanga arrahimu asaasirako mu sseera ey'okubonereza abo bokka abamukola ki abamuwulira abatamuwulira n'abeera nga abazikiriza. naawe muhammadi jjamu ebyokuyiga buli bannabbi bye tuzze tusoma
bajjanga eri abantu baabwe ng'aboogera n'erinnya nti ye gundi yava mu bantu be nga mwesigwa waffe tumuleese ne tubeera nga tumutumye nga bwe twakutuma naye abasinga obungi baakomekereza nga tebakkiriza abatono be baaba nga bakkiriza kale nammwe naawe nabbi muhammadi sallama teweeyibaala ne namba ennene nga banna abaakusooka era n'atubuulira buli bantu kiki kye baakolanga ekyabaleetera okuzikirira era bannabbi baabwe bajjanga ku miramwa ki bajjanga babanyonnyola batya era baazikiriranga ki era ki ekyabamalangawo ebyo byonna allah zaabitubuulira tujjemu ekyokuyiga wa innahu mazima qur'ani eno muhammadi sallama nga tumaze okukubira ebifo ebyabannabbi abaakusooka letanziru yassibwa kimanye rabbil alamin oyo mulezi w'ebitonde ala qalbika obubaka obwo abuteeke ku mutima gwo litakuuna min almundirin obeere mu batiisa abantu abasigaddewo babeere nga batya amateeka ga allah bilisanin arabiyin mubin twagiteeka mu lulimi oluwarabu olulikiriya olunyonnyola obulungi nga buli muwarabu alutegeera innahu lafi zuburi lawalin mazima qur'ani eno gyolaba si kitabo kipya wabula ebisinga obungi ebirimu byawandiikibwa dda mu bitabo ebyaba abaakusookawo awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulamau bani israil awalam yakun lahum aya abaafa abantu abo tikiyinza kubabeerera kyamagero kinene nnyo an ya'lamahu ulamau bani israil okubeera nti waliyo abagimanyi mwabo abaali abakenkofu mu babani israil kubanga mwalimu abasajja nga abdullahi bun salam oyo yali musajja mu basajja abaali bakkiririza mu ddiini ziri ezaayita mu bitabo ebikadde naye nga nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja omusajja oyo ye yamukkiriza n'agamba nti nze mmanyi muhammadi mubaka wa allah n'okusinga nga bwe mmanyi nti ono mwana wange kubanga omwana owange nnyina ayinza okumunsiba nenkakasa nti wange nga si wange naye muhammadi nkakasiza ddala okusinziira ku bwino gwe nninira gwe nzikiririzaamu nti mubaka wa allah abdullahi bun salam n'abeera nga omusajja yali musajja akkiriza nga yakkiriza mu bitabo ebyasooka ate nakkiriza n'obusiraamu nga buzze allah kyagamba nti kiyinza kubamala okubeera nti kyamagero kikulu okubeera nti mu bamanyi ba bani israila mulimu abajulira nti qur'ani eno ddala ddala yava eri allah era ne bagikkiriza walaw nazzalnahu ala ba'di al-a'jamin singa qur'ani eno twali tugissizza ku batali bawarabu nga bannamawanga faqara'ahu alayhim namawanga oyo nga gwe tugambye ajja agisomera abawarabu bano abakuraishi ma kanu bihi mu'minina abantu abo tebaali gikkiririzaako ddala n'akamu n'akeddagala olw'okubeera nti agibaleetedde si wa lulimi lwabwe faqara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك بويتيو سلكناه بتواجينgiza nno في قلوب المجرمين mu mitima gy'abo abatali bakkiriza abakafiri b'e Makka ne babeera nga nabo bagitutte nga tebagikkiriza gy'olimbo agibasomedde si muwarabu munnaabwe la yu'minuna bihi hatta yarawu al'adhaba al'alim la yu'minuna bihi abatakkiriza baasalawo obutagikkiriza era tebajja kugikkiririzaako ddala n'akamu n'akeddagala hatta yarawu al'adhaba al'alimu okuggyako nga bamaze okulaba ku kibonerezo eky'obulumi awo nno bajja kubeera nga bagikkiriza allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fasayatihim baghtatan kijja kubajjira ekibonerezo ekyo kibwatukira wahum la yash'urun nga nabo tebakitegeera nti kijja kujja awo bwe kinaaba kizze bajja kutegeerera ddala nti mu butuufu tusaanye tukkirize qur'ani naye obudde buyinza okuba nga buyise fayaqulu bajja kwogera bagambe ng'ekibonerezo kimaze okuyingirawo hal nahnu mundarun abange ffe tuyinza okuweebwayo akadde ne tufuna akadde akakkiriza obubaka bwa nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba tekyali kadde ku ssaawa eyo bajja kubeera ng'ekibonerezo banakirabako bajja kusaba akadde babeere nga bakkiriza naye allah subhanahu wa ta'ala nga takyabawaayo kyansi yonna ya buwangaazi bw'amaanyi
afabiadhabina yastajilun abanga abantu abo bapapa nga basaba ekibonerezo kyaffe kibajjire mu bwangu kubanga bwe babasomeranga nti eri ekibonerezo ekijja ne bagamba nti kale bwe kibeera nga Qur'ani eno ddala yava eri Allah kale mugambe Allah atutonyesereza amayinja gave mu bbanga gatukube tukakasize ddala nti yava. Naye Allah ababuuza nti ekibonerezo kyaffe kimupapira kijje mu bwangu kibasaanyeewo, naye yo si enkola ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala si nkola ye nti bw'osaba ekibonerezo ku ssaawa yakikuweerawo naye obudde bwakyo bwe bulituuka ogenda kakasa ekyo kye wabuusabuusanga nti gaali mazima. Afara'ayta olaba otya in matta'naahum sinin singa tubawaddeyo kaccansi ne tubakyakaza ne tubawaako bulamu obulungi ne tubongerayo emyaka egy'okucakala. Soma oluvannyuma jaahum bwe bamala okucakala emyaka nga giweddeko gye tuba tubawadde 678 bacakadde bakooye jaahum ma kaanu yu'adun ne kibajjira ekyo kye baali nga balaganyisibwa nti kijja ne kibajjira oluvannyuma lw'okubeera ntubawadde obuwangaazi obumala okutiba oluvannyuma ffe ne tuyingizaawo ekibonerezo kyaffe. Olaba otya Allah agamba nti ma aghna anhum ma kanu yumata'un tebiina kiyinza kubagasa n'akamu n'akeddagala ebyo bye tubadde tubataddemu nga bali mu kulya obulamu nga bali mu kweyagala tebiina kye biyinza kubayamba era tebalina kye bayinza kubifunamu oluvannyuma lw'okubeera nti yadde nga babiwangaalidde mu ebbanga ddene naye oluvannyuma lw'okuleeta ekibonerezo tekiina kye kiyinza kubayamba era tebayinza kubeera nga bakifunamu makulu ekyokweyagala ebbanga eddene. Wama ahlakna min qaryatin illa laha mundirun tewali kibuga kye twali tuzikiriza mu nsi muno okujjako nga kimaze okufuna omutiisa ajjo kitiisa tetuyinza kuzikiriza okujjako nga tumaze okutuma omutiisa eri abantu abo be tuba tugenda okuzikiriza. Zikra tubasaako okubuulirira kwaffe naye wama kunna zalimin ffe twali balyaz'amaanyi okuleeta omutiisa atiisa abantu ne bagaana okukkiriza si bwali bulyaz'amaanyi okubeera ntubazikiriza wabula be beeryaz'amaanyanga bokka ne bagaana okukkiriza okubuulirira okwo kwabaleeterwanga. wama tanazzalat bihi shayatin Qur'ani eno si kintu ekyassibwa ne Saitani nti ze zaakireeta eri nnabbi ekyo kikafuwe ng'abantu abalala bayinza okukirowooza nti Sitaani yemuleetera obubaka ekyo tekisoboka n'akamu n'akeddagala era kizira. Wama yambagi lahum era tekigwanira Sitaani okubeera nti ze zaaleeta Qur'ani eno tekiyinza kulowoozebwa mu magezi ga muntu ategeera. Wama yastati'un era tezisobola n'akamu n'akeddagala okubeera nti ebigambo ebifaanana nga bino nti Sitaani ze zaabireetanga eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum kulwokubanga Sitaani ezo ani sam'in kubikwatagana n'okuwuliriza amawulire agagenda mu ggulu la ma'zulun baagobwayo era tebakkirizibwa kulinnyayo n'akamu n'akeddagala. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله timugezanga okusinza nga mugatta Katonda ilahan akhara bakatonda abalala tukigezanga kugwe Nabbi Muhammadi era temukigezanga k'abagoberezi ba Nabbi Muhammadi omuntu yenna okusinza Katonda ng'omugattako ebirala ng'oyita mu kusamira n'ebifaanana ng'ebyo fatakuna min almu'azzabin mujja kubeera mu bantu n'abanaabonerezebwa singa munaabeera nga mugasse Katonda abakatonda abalala. wa anzir ashirataka al-aqrabin tiisa b'ekika ky'abakuli ku lusegere babeere ng'omala okubatiisa ogende ng'otiisa bw'otyo era Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalagira nnabbi we atiise ng'asookera ku ba mu njuye naawe sheekhe waalitiisizza abantu abalala mu kitundu kyo naye ng'otandikira ku ba mu njuyo abakuli ku lusegere kubanga abakuvunaanyizibwako. Buli muntu bw'anaagenda atiisa abali mu njuye abo abamukwatibwako ku lusegere tujja kwesanga nga ensi eno eteredde kubanga buli nju ejja kubeeramu omutiisa atiisa abantu abo society ejja kutereera mu nju bwe munaavaamu mu buli nnyumba atiisa abantu baba muli ku lusegere.
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين kakanyanga ebiwawaatiro byo eri oyo abaakugoberedde mu bakkiriza bonna obeera muwulize mwetowaze mu maaso ge kubanga omukkiriza eri Allah abeera wa kitiibwa kakanyanga amawawaatiro go obeere omwetowaze eri oyo omukkiriza agoberedde. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك singa abantu banaakujeemera abagaanye okukkiriza faqul gamba inni bari'un mimma ta'malun nze neesambye bye mukola sijja kubeera nti mbivunaanibwako wadde ngera nammwe temujja kuvunaanibwa byange nze siri nammwe mwene enkola yammwe nange nnina eyange. وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل aweesigamirenga ala al-azizi kuwamaanyi atawangulwa arrahimu oyo asaasira mu kiseera ky'okuzikiriza asaasira abo bokka abakkiriza abatali bakkiriza n'abazikiriza. alladhi yaraaka oyo akulaba oyo gwoba weesigamirako akulaba hiina taquumu mu kaseera awo ng'oyimiridde osaala ekiro. watakallubaka fi saajidiina n'engeri gy'obeeramu ng'ogenda ojjulukuka ng'olimu abo ababeera nga bavuunama wansi. Allah abaakulaba ng'oyimiridde oli mu basaaza ab'ekiro oli mu bavuunama ng'ogenda ovaayo ddayo. innahu huwa as-samii'u al-'aliim. Allah subhaanahu wa ta'ala ye muwulize awulira era omumanyi amanyi embeera zonna teyeetaaga kubulirwa. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم abaffe mwagala mbabuulireyo ala man tanazzalu ash-shayatin omuntu yakirwako sitaani ne zimuleetera obubaka. amakulu nti ayagala akutegeeze nti Qur'ani eno teyakka eri nabbi Muhammadi ng'eyita ku shayitaani nti ze zimuleetera. Allah ayagala akutegeeze nti omuntu akkirako obubaka bwa sitaani mwagala mbamubuulire. تنزل على كل أفاك أثيم tanazzalu Qur'an obubaka obwa sayitwani bukka nga sitaani ebuleetera ala kulli affaakin ku buli muntu yenna omulimbi ennyo afiimin ng'ate mwonoonyi nnyo oyo ye afuna butereevu obubaka obumuleeterwa nga sitaani ye bumutuusaako. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون yulquuna sam'a sitaani ezidda zaagendanga okuwuliriza mu ggulu ne zibeerako ebigambo bye zireetera mikwano gy'abo abalogo kuno ku nsi n'abo abalimba ennyo. wa aktharuhum kaadhibuun ng'ate ezisinga obungi sitaani zaabanga nnimba zikugamba nti tuva gindi ng'ate mu butuufu zirimba. zikugamba nti buno bubaka tubujja eri Allah akutegeeza nti gwe omuntu agoberera sitaani aktharuhum kaadhibuun. sayitwani ezisinga obungi zirimba nnyo ziyinza okubuulira nti kino kiriba ekiti nga naye mbutuufu zikufera bufezi zikulimba bulimbi. kale abantu abakkirwako shayatin nga zibaleetedde obubaka sitaani ezo tezikka eri bannabbi wabula zikka eri buli mulimba oyo omuntu omwonoonye ennyo sitaani buli mukkira nga zimuleetera obubaka. naye Allah akutegeeza nti edda zaagendanga ne ziwuliza obubaka obwabanga bugenda mu maaso mu ggulu naye Allah n'azigobayo oluvannyuma lw'okutuma nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. naye awantu awo we zaaleeteranga obubaka nga tezinnagobwayo kezaabanga zirobyeyo akalungi akamu zaakalimbirangako ebirimbo nga 100. kyagamba nti sitaani ezisinga obungi ennyo zirimba era kyova olaba abantu ababeera ku balaguzi nga tebabavaako. abalaguzi abakozesa zisayitwani zijja ne ziga nti mulirwanaawo yakuloga ate bwe ziga nti omukazi oyo yakutta ate nti kitaawo yakutta. sitaani nnimbi nnyo ebiseera ebisinga obungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nnimba. omuntu akkirwako sitaani yoyo omulimba yoyo omwonoonyi ezo ezibeera nga zimuleetera amawulire ag'obulimba ago agataliiko omutwe n'amagulu. washu'araa'u abantu abatontomi. Qur'ani eno si abatontomi kubanga abantu bagambanga nti Qur'ani eno birabika bitontome. Allah n'agamba Qur'ani si bitontome nga bw'agambye nti Qur'ani teyassibwa sitaani nti yagireeta eri nabbi. kubanga sitaani tereeta bubaka eri bannabbi wabula ebutwala kwabo abantu abajeemu aboonoonyi.
nabwekityo washuarau abayimbi Qur'ani si abayimbi kubanga abayimbi yattabi'uhumul ghawun bagobererwa abo abantu abatali babuvunanyizibwa abantu abeyisanga bwe balaba ababuza abonoonyi abo be bagobereza abagoberera abayimbi naddala abayimbi abatali babuvunanyizibwa olaba nga abagoberezi baabwe ababawagira nabo balabika nti si babuvunanyizibwa mu bigambo bye boogera si babuvunanyizibwa mu mpisa ze beeyisaamu si babuvunanyizibwa mu nnyambala yaabwe si babuvunanyizibwa mu ntuula yaabwe si babuvunanyizibwa mu nyimirira yaabwe si babuvunanyizibwa mu ngeri zonna. Allah kyaga nti obusiraamu buno obwajja eri nabbi Muhammadi si nnyimba, obusiraamu buno bwajja eri nabbi Muhammadi si bitontome kubanga abantu b'ebitontome bagobererwa abo abantu abakyamu muno mu nsi, abantu ab'ennyimba bagobererwa abo abantu aboononefu mu nsi. Sitaani eno Qur'ani eno si kigambo nti nno byabatontomi kubanga abaliko abagoberera nabbi si boononefu, si abagoberera bannabbi basahaba si bantu bakyamu. Kale n'olw'ensonga eyo si nnyimba era tegwa mu kiti kya nnyimba kubanga abayimbi bagobererwa abo abantu abakyamu. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Alam tara yeggwe tolaba annahum mazima abatontomi abayimbi abo fi kulli wadin mu buli lusenyi yahimun bagenda basala baatiramu nga babulubuutira omwo. Olwaliro bwakuwaana enkyakuvuma, olwaliro bwayogera ekintu ekirungi enkyayogera kibi, olwaliro bwawaana obulungi bw'omukyalo enkyayogera bubi bwe. Mu buli lusenyi bagenda babulubuutiramu nga bagenda basala battiramu, bagenda boogera ku kiro na kiri mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Allah agamba ntya وأنهم يقولون ما لا يفعلون wa annahum era abayimbi abo yaquluuna ma la yaf'aluun boogera bingi bye batasobola kukola. Muyimbi ajja n'ayogera nti akola kino ng'ali tasobola kukikola, ajja n'ayogera kyeyeeyisa bw'ati ng'ali tasobola kwogera kukola ki ku mbeera eyo nga si bwe yeeyisa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا كجكا بتونتم يا بابا كريزا وعملوا الصالحات نبكل من ميرونجي وذكروا الله كثيرا نبابيرانغا بوغرا نيوكو الله نغا بمجكرا وانتصروا من بعد ما ظلموا نبابيرانغا بروانو كبيرانغا بيتا سلفا نمرو كبيرانغا بليا زاماني زدوا وسيعلم الذين ظلموا بجكم من يابا بليا زامانيا أي منقلب ينقلبون بدو شجي بجو كدا kubanga bujja kuba buddo si bulungi bajja kubeera nga bakitegeera. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyo basahaba abaali bamanyi ebitonto mu bulungi nga sahabi yayitibwanga Abdullah ibn Rawaha ne Hassan ibn Thabit. Abasajja abo baali bamanyi bulungi ebitontome naye nga abasajja bakkiriza nga ebitontome ebyo babikozesa okudda mu basajja abaali abakafiri nga bavuma Nabbi kubanga bamuvumiranga mu bitontome ne babeera nga bamuvuma nga bamuvvoola. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba abasajja abaali abakkiriza abalungi abamanyi okusengeka ebitontome nga Abdullah ibn Rawaha ne Hassan ibn Thabit, n'abagamba nammwe mubaddemu mubeere nga mubaddamu nga bwe babeera nga nabo batuvuma, mubaddemu okusinziira nga nabo bwe babeera nga batuwolekeza ebissi, nammwe mubeere nga mubaddamu. Allah n'agamba nti abatontomi abo abagezaako okwerwanako nga beerwanako obulyazi amaanyi obwo buba bateereddwako abatali bakkiriza naye nga bo batontomi boogera ebigambo bya buvunaanyizibwa era batontomi nga boogera ebigambo eby'obukkiriza era nga bajjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekibakozesa ebyo ebyokutontoma kubeera nga baddamu bali ababalyazaamaanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo abakkiriza abakozi b'emirimu emirungi nga boogera nnyo ku Allah nga bagezaako okwetaasa obulyazaamaanyi baba bateereddwako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo bajjibwa mu bali abatontomi abatalina buvunaanyizibwa bagobererwa abantu abakyamu abantu abaseegu abo banjawulo ku bano. Allah agamba nti naye abalyazaamaanyi bajja kutegeera ekifo gye banadda ku lunaku lw'enkomerero ekitajja kuba kirungi gye bali. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.